twali tugenda bw'ova Emityana ogenda e Kasanda oyingira munda bye bayitayo Bukuya naye awo ne weeyongera ate munda twali tulina okutuukayo essaawa 6 ez'emisana. Naye omuko gwe ngenda okukulembera twamulinda nga tetumulaba yatutuukako essaawa 10 eri ku buko twatuukayo essaawa 1 nga balinga abaatuvudde nako nga n'omugole yennyini atandise okukaaba amaziga. Omukolo twagumaliriza essaawa 7. Nakulemberako ku muvubuka muvuzi wa takisi yali alina omukyala oba omuwala nga baakazaala abaana 2 naye omuwala oyo omuvubuka ono mu paaka enkadde yali atudde bwati ku sitaringi oyo omuwala ng'agenda Mmengo wa siniya fe agenda kusoma n'amuyita n'amugamba asooka ojja omuwala najja n'amugamba weetolola ojja otuule wano n'amugamba sembera ku mutto wano ne baleeta omusaabaze n'atuula ku mutto gule ogusembayo. Abasaze bwe bajjula omuvubuka yasimbula busimbusi n'atuusa abasaabaze omuwala n'amutwala mu bintu birala. Omuwala teyatuuka ku ssomero. Leero olwamugyeyo n'amulimbalimba n'amutwala paka Kasangati. Omuwala n'atandika bufumbo. The story kawa bwe twagenda tutuuka tutandise okwogera omwogezi w'eri waliwo paati gye twatuukako n'aŋŋamba Mutambuze omanyi wano omukusooka baba okwita Mutambuze ampa ssebo okimanyi muli babbi era okimanyi tumaze ebbanga ddene nga tubanoonya niyo olaba Mukama Katonda bw'aba tuleetedde ne mwesitula munyini ne mujja nze mbiyita ebyokusaaga koza ati tutya ssebo defense essaawa yeetuuse era ba defense ne bajja omuvubuka ne bamuteekako mpingo. Ffe batugabula abako mubawe bye mwabategekedde balye bwe bamala okulya bagende n'ebintu byabwe baleese bagende nabyo. Oyo omukulu mumutwale ku poliisi era n'asituka n'agenda ayingira mu nnyumba. Omukolo omulala nali eyo wamwe Kamuli ova e Kamuli n'ogenda eyo mu byalo munda abako baali bakutuuka ssaawa 6 baatuuka 12 ne tubaaniriza kwolwo wali ku ludda lwa muwala nze taata baatuuka 12 tubaaniriza mukolo gutandise tutuuka ku ssaawa ey'okuleeta ebirabo jjukira bamaze okulya ate bali baabategekera kubanga omusajja eyaliwo nga muzadde yali musika nga yasikira taata we yategeka abagenyi abaluwo ba RDC abaawo ab'ejjinja abaaki nga bonna batudde. Omwogezi w'eri kyeyava ng'amanga taata njagala kukuluma kkutu nsaba onzikirize enkuluma ekkutu kukuba akaama taata njagala onsalira amagezi ebirabo tubiyisewo buyisa nga tubitwala mu nyumba tetulina bye tuleese njagala onnyambe bwere musajja mulungi ebbaasa yagireeta mulimu emitwalo egi era olwamala oginkwaza nemugamba ddayo otuule omugaati gumu kiro za sukaali 3 ebyo bwe bityo omuti gwa sabbuuni gumu embaga ensonde balokole era kyembadde ngenda okuzzaako ne baali balokole nga bayingiza bintu
kati bamaze okubiyingiza otyo bwe nali mugamba agenda aleeta ebirabo nayogera bwe nti abagenyi baffe mwenna saagala mulowooze nti enkola y'ebintu tetugimanyi naye kino kye ŋŋenda okukola nkikola lwa budde manyi waliwo abaavudde Jinja abalala mwavudde Kampala naye kamwe kwogera navudde Kampala twagala kuddayo kati tuli mu ssaawa 4 kati kino ŋŋenda kukikola nga nkozesa obuyinza obumpeebwa ebintu bwe mubireeta mubiisewo buyisa olw'okulokola obudde nga mbitwala mu nnyumba naye era abantu balabanga obuveera omuli sukaali kubanga ekintu tolabye kasawo ka sukaali tolabye kisambi kyanti tolabye kiki ebintu byonna biri mu buveera ate n'akaveera kennyini mbaana bakamala olina ngamba taata agambye nti omukolo gukomyawo gusazeemu abako bagende kuba bano bajuuzi ne mugamba genda omugambe genda ogambe taata yankwasiza mukolo naye nabadde naakatuuka wano mu bibuuzo bye namubuuzizza abakoli n'ebintu bye wabasalira ebyetteeka bye balina okuleeta yanzizeemu nti tewali era omukolo bwe twamaliza omukolo taata yawalizibwa okutugamba nampeereza obubakolo n'agamba gamba abako abakulembeze abaliko tulina okubeera n'olukiiko nga tebannagenda beerondemu abantu bajje eno mu nnyumba ekyo nenkikola tuyingire ennyumba ne battunka gwagwa gutya bizino ge mawulire ge tulaba enkya n'eggulo baabagobye baabakubye baabagobeza obuntu baabamya omuwala biki naye nga byekuusiza ku bintu ng'ebyo nze nandisabye ku mulundi ogwo wetwetusinganye kintu tukifunzize wamu nti ebifa mu maka anyway muzeeyi Semyao Daniel agenda tuwa akanyomerako tutambule nga bakayita ebifa mu maka naye nga tugenda akatemangamu tukawe sub heading oba subtitles naye nga omutwe omunene ebifa mu maka tutandikira ku bufumbo tutandika omuvubuka yandibadde yeetandika atya biki otegedde kubanga kigasa ki omuntu okuwasa nga tolina nawe osula tolina na busobozi yadde bupangisa muzigo naye oyagala kuwasa kuba n'abakadde mu kyalo bakuli twagala mwana kuba ab'omukyalo abazadde bo baagala baana bw'obeera mu kibuga nga n'ogenda nga tolina mwana kuba ne bw'ogendera ku siripa mu kyalo naye ng'olina abaana babiri olina amagezi ebintu bifaanako bwe bityo abakazi omwana wayonooneka oli eyo towasa nze ebintu ebyengeri eyo nze byenjagala obulamu bwange bwenjagala era bwe manfunye omukutu nga guno nga nsobola okuteekako ebirowoozo byange omukutu weeguli ffe mbagamba tubaaniriza naye lwakuba abantu betwaniriza abamu tebatuuka olaba abayimbi tubagamba platforms zino weeziri nga za bwereere ojje maybe wonooba ng'olina kyolabye nti oba osobola okukwasizaako ku kino kikola kubanga bagenda ku TV radios abayimbi bakakati bazibu malala Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga reggae kadongo kamu afrobeat band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo